ffenna mu nsi tusisinkana okusoomooza, wabula engeri gy'okuvuunulamu okusoomooza kw'osisinkanye kyekisalawo engeri gy'ogenda okubeeramu mu bulamu bwo. Kale ekyokulabirako, omwana omu yalina mukadde we n'amwemulugunyiza nti ensi ekalubye. Yadduka eri kitaawe, yali mwana wa buwala, n'adduka eri kitaawe n'amugamba nti ensi ekalubye. N'amubuuza kiki, n'amugamba buli kyagezaako kizibu. Kitaawe kyava agenda mu ffumbiro, n'aggyayo amagi, n'aggyayo obummonde obuzungu, n'aggyayo n'ensigo z'emmwanyi. N'ategeka ebyoto ebizungu 3, n'ateekako esseppiki 3 era nga zonna zitaddemu amazzi, n'ateekamu omuliro. Kyava agamba muwala we nti sembera, n'asembera, n'amukwasa eggi erimu, n'amugamba lisuule wansi. Bwe yasooka oddikwatako nga likaluba, n'amugamba kati lisuule wansi. Bwe yalisuula wansi ne lyabika ne liyiika. N'amugamba okitegedde nti ye. N'amugamba kwata kammonde ako, n'akakwata nkakaluba, n'amugamba kasuule wansi. Agenda okasuula wansi, kaasigala nga bwe kali. N'amugamba kebera ku nsigo zino ez'emmwanyi, n'azikeberako nga nazo ŋŋumu nga tezirina kye zikyukako. Oluvannyuma n'akwata amagi n'agassa mu seppiki emu, n'akwata obummonde n'abussa mu seppiki emu, n'akwata ensigo z'emmwanyi n'azissa mu seppiki emu, n'abifumba okumala eddakiika 3. Oluvannyuma lw'eddakiika ezo n'abiggyamu, amagi n'agateeka ku sowaani yaago, obummonde n'abuteeka ku sowaani yaago, n'ensigo z'emmwanyi n'aziteeka ku sowaani yaazo. N'agamba muwala we nti kwata ku ggi lino, n'alikwata nga likyakaluba, n'amugamba likube wansi. N'alikuba wansi. Bwe yalikuba wansi lyayatika naye teryayiika. N'amugamba nti munda likutte. N'amugamba kale. N'amugamba kwata akammonde. Akammonde bwe yakakwatako kaali kagonde, era bwe yakasula wansi nga kabyabyatala, kitegeeza kaali kaweddemu obukaluba. Bwe yakwata ku nsigo z'emmwanyi zaali zikyalinga bwe yazikutteko nga tezinnafumbibwa. N'amugamba bw'ati, ffenna tusisinkana okusoomooza mu nsi, wabula waliwo abantu nga ggi, waliwo abantu nga kammonde, waliwo abantu nga nsigo za mmwanyi. Abantu maggi babeera balamu ng'okusoomooza tekunnajja. Bwe kumala okujja bakankana nnyo ne bafiirwa n'ekyo ekitono ekibadde mu bo ne kifa era ne bakaluba. Abo bwe bali. Abantu b'ommonde babeera b'amaanyi era babeera bagumu ng'okusoomooza tekunnajja. Okusoomooza bwe kujja kubamalamu ne kibali ne bafuuka ekintu ekiri awo kitakyategerekeka, ekitegeeza nti okusoomooza kubawangula ne kubanafuya. Abantu nsigo za mmwanyi, n'amubuuza nti tunuulira amazzi emmwanyi ensigo zino mwe zaavudde gafaanana gatya. N'amugamba nti gafuuse nga caayi. Kyavaamu katabuliramu akakopo ka caayi n'akanywa. N'amugamba nti mwana wange okusoomooza ojja kukusisinkana, wabula kukozese okukyusenga omukisa, kuveemu omukisa naye osigale ng'olinga ekyo ky'oli. Njagala kukutegeeza ekintu kimu, buli muntu asoomoozebwa, era bw'oba tonnasoomoozebwa ogenda kusoomoozebwa, wabula engeri gy'ovuunulamu okusoomoozebwa kigenda kusalawo kinene nnyo kyo ky'ogenda okubeera mu bulamu bwo. Nze njagala kukugamba nti naawe osobola kozesa okusoomoozebwa kwo ng'omukisa, osobola okutuuka gy'oyagala.